live nsanyuse nnyo okubalaba mwebali kubaako enkya it gonna be massive. Tugenda kuba tuyisa ebikujjuko mu constituency eya Kawempe North constituency. Obwedda munneebuuza Mr. Update aliwa nga ndi kutegeka nteekateeka y'enkya nga ndi kutegeka nsasagge yankya ekintu kisobola okubeera nga kiri massive and massive. Nsooka okwebaza abantu mwenna abambeereddemu mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda batobere ngo bakwate beera ngo bankwate. Nsooka okwebaza abantu mwenna abambeereddemu mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera eno Mr. Update okulaba nga nfuuse flag bearer owa NUP owa Kawempe North constituency. Naye kyenjagala okubategeeza nti Mr. Update kaadi empeereddwa. Kati kaadi empeereddwa era ngenda kusigala nga ndi ku battle eri ennene eya village to village mobilization. Why? Because kyetusinga twetaaga okulaba nga Ssegirnya bwe mba mpangula ne mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpangula ne mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nyina message kati ate gye ntandiseewo empya. Nyina message empya gye ntandiseewo. Message empya gye ntandiseewo egamba londa Kyagulanyi londa Ssegirnya. Londa Kyagulanyi londa Ssegirnya. Eyo message mpya nnyo ngitandiseewo. Nolwekyo yadde nfunye kaadi eno naye message esinga obukulu yeeri. Because abantu badde beeraliikiridde nabaga Ssegirnya kafunye kaadi village to village mobilization agenda kugitambuza. Munange ye gundi yaffe that's our main goal. Main goal yaffe ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera president. Ne bw'obeera MP mu government etali nnungi tolina kyokola. Nkiddamu ne bw'obeera MP mu government etali nnungi tolina kyokola. Ne bw'obeera MP mu government ennungi buli kimu kisobola okutambula obulungi ennyo. Buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi ennyo. Nyina message eri baganda bange bempadde nabo mu kabbinkano. Mbasaba tutambulire wamu mbeetaaga nnyo because muyina ideas ennungi. Muganange Honorable Sulaiman Kidandala oyina ideas ennungi ennyo. Nzeetaaga muganda wange. Nzeetaaga tukolere wamu ku lw'obulungi bwa Kawempe era tujja kukola kyemmanyi. Era tujja kukola muganda wange Sulaiman Kidandala tugenda kukolera wamu. Ffe ku lw'obulungi bwa Kawempe tetusobola kweyawula. Atugenda kukolera wamu tutambuze Kawempe yaffe ampabule tikano wano Ssegirnya tambula booti. Era buli muntu ali eyo yenna nga olirwedde okumpabula mbeetaaga nnyo. Nenebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okundaba mu capacity nandaba mu capability ti Mr. Update asobola okubaako kyakola. Nebaza mwannyinaze Rebecca Agaba weebale nnyo weebalire ddala mwannyinaze Rebecca Agaba nti nsaba Katonda naawe akusasule mu ssera. Nebaza social media team mwebale nnyo mwebalire ddala aba social media team mwebale kumbeereramu mwebale kunjagala mwebale kuyimirira nange mu mbeera yonna. Mbasuubiza ngenda kukola ate omuntu bw'awangula abeera wa bonna abadde akuwagira n'abadde takuwagira mwenna mutambuliza wamu. Lwekyo muganda wange Honorable Sulaiman Kidandala era mujja tulabako mu maaso awo nze naye nga tuli ku live emu nga tuwaya twogera ensonga nyino mwebuuzaako nyino okubeera nga ensonga zino tuzitambuza ffenna. Kawempe sina kubeera nga ngitambuza nzekka nyino gitambuza n'abasajja ngaabo. Lwekyo nebaza principal nebaza president wa Uganda ddako olw'okubanga constituency eno empeereddwa. Mbabuulira mazima Ssegirnya ngenda kukola mbabuulira mazima. Njagala mutunulire 100 days nga Ssegirnya Muhammad ayingidde parliament y'eggwanga Uganda. Naye kyembasaba baganda bange kino nyongera okukibasaba mbeegayiridde bw'obeera ng'owagira Ssegirnya Muhammad nsaba osooka owagire mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate obanze nyina omuntu omu gwe ŋŋambye nti bw'obanga towagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga oli munnakawempe nange akalulu kotompa. Kubanga message esinga obukulu ya Mission 2021
ye message esinga obukulu. Bwoba oli muwagizi wange nfukamidde mu mutima nsaba owagire mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twafunye omukisa ogutagenda kuzzikawo, tulina okubeera nga tugukozesa. Mumanye nti Kyagulanyi Robert Ssentamu tulina akabiriiti kamu, tuli mu kakumira mu mpewo. Akabiriiti ako bwe katuzikirako tetujja kulya mmere. Akabiriiti ako tulina okukakwata mukakwata obulungi. Nolwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ke kabiriiti kaffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu ke kabiriiti kaffe. Nenga mbebaza banna Uganda, abantu mwenna musanyuse, munsanyukiddeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze obada nayo mutandaba nasoose n'empunga nengamba nti ddala Ssegirnya abantu amunga banyooma, naye president wa Uganda ddako nandaba mu obusobozi. Kino ekikoleddwa kyongedde okulaga nti mu people power oba mu NUP tetusosola kuba abalwadde bagamba Ssegirnya mumpi nnyo, Ssegirnya biki, naye people power kasitobanga osobola okukola, kasitobanga oli muweereza bakukonsidalinga. Nolwekyo kino kimpadde amaanyi naye kyenjagala obbagamba ate sisobola kusagambiza nnyo olw'ensonga Mission 2021 yesinga obukulu. Bwe nsagambize nnyo kibanga ekiraga nti Ssegirnya tuli mu struggle olwa bigger goal. Our bigger goal is to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. Nolwekyo ye bigger goal yaffe, twetaaga New Uganda. Twetaaga kibayita New Uganda. Era omununuzi waffe ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you so much. Nebaza NUP Electoral Commission mwebali kuyimirira ku mazima ne mugamba nti Ssegirnya Muhammad katumuwe. Mabulira mazima bannange bonna bembadde mu mulesi muno bonna balungi nnyo baganda baffe betubadde nabo mulesi balungi nnyo, era mbagambye ngenda kubeera nga mbeyambisa, ngenda kubeera nga nkola nabo kukati kyensinga okulwanako. Era mugenda kiraba maaso awo mukakase nti Ssegirnya tuzze kukola. Mugenda kundaba maaso awo mu live emu ne muganda wange Sulaiman Kidandala. Mugenda kundaba mu live emu. Mugenda kundaba mu live emu ne muganda wange Sulaiman Kidandala. Waliwo abantu abalina okutya Ssegirnya Muhammad bw'awangudde n'afuuka. Ssegirnya afuuse MP to be owakawempe North bwanaba afuuse omubaka, Ssegirnya nasigala nga akola byabadde akola. Munnange byebinzimbye, munnange mu mbeera eno eyawansi ey'okuttaka mwe munjagalidde Ssegirnya. Kati bwe nsamba eddaala kitegeeza mba nvudde ku mulamwa. Mukiraba, mba nvudde ku mulamwa. Nja sigala nga ndi Mr. Update. Nja sigala nga nyimirira n'abo abantu baffe abanyigirizibwa. Nja sigala nga mbeerawo mu mbeera yonna. Nja sigala nga ntambuza village to village mobilization. Mbabuulira mazima abali ku the updates online page, because kyetusinga okwetaaga kwe kulabanga Uganda ekyuka, tugirabe mu Uganda endala, ffenna nga tutaddewo amaanyi ag'okulabanga twambala engule. Abantu beewuunya ne bagamba Ssegirnya kiki kyagenda okukola. Njagala nnyo mugenda tunulira my 100 days nga nyingidde parliament y'eggwanga Uganda. Nyina ebintu ebinuma Ssegirnya ku mutima. Kino nkiddamu, waliwo kye bayita unfairness mu nsasula y'emisaala. Nosanga omusawo n'afuna amazima ga Katonda mu ggulu $800, nosanga omusomesa n'afuna $400. That's why abasomesa tebasomesa baana baffe kuyita. Abasomesa babeera mu kirasi just for formality. Omusomesa mwali olwokuba afuna akasente katini. Alina okusomesa amasomero agasukka mulimu, agende mu masomero ag'enjawulo. Banaleka tebannayikwata n'agenda mu ddala. Abasawo ekibabbisa eddagala n'abasawo okubeera nga tebakola bulungi bafuna kitono. Gino emisaala gy'abasomesa n'egy'abasawo tubisalirawo ku fulo ya parliament. Ssegirnya mujja kundaba ng'ensonga eno ey'abasomesa n'ey'abasawo njogerako. Nze mbabuulira mazima, njagala omusala gwa memba wa parliament gukendereko, essente ezo zigende ku musawo n'omusomesa. Ekyo mugenda kundaba nga nkireeta ku fulo ya parliament, ekyo mukisuubire.
ekyo mukisuubire. Twagala okulaba omuntu agenda mu parliament ng'agenzeyo kuweereza n'omuntu agenda mu parliament ng'agenzeyo kunoonya ssente. Ssegirnya nsindikiddwa abantu bamama batunda kasooli, bamama batunda gonja, bamama banyigirizibwa be bansindise mu parliament y'eggwanga Uganda. Lwaki sibalwanirira? Lwaki sibalwanirira? Nyina obulumi obulala. Ssegirnya neetaaga ngenda kulobinga ambulances. Naleta ambulance gye najje Boston ne bagiwamba. Ne mbabuulira twetaaga ambulance. Ambulance ezo Ssegirnya bwe nabanzi robinze. We naba nkute ku musala gwange nengula ambulance. Ezo ambulance njagala nzituume NUP ambulance. NUP ambulance. NUP ambulance. Ambulance ezo nzitekeke ebifaananyi bya mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku mulundi guno kwa ambulance ezo sijja teekako bifaananyi byange. Nja teekako bya president wa Uganda addako. Ezo ambulance zigenda kuba zitambula eggwanga lyonna. Zigenda kuba zitambula eggwanga lyonna. Nga zigenda ziyamba abakyala ogenda kusumulukuka ambulance yaffe ng'ekutwala. Abaana baffe abafunye obuzibu ambulance yaffe ng'ebaawo. Kwegamba ekyo kiroto kyange ekya ambulance nkirina. Nina ekiroto kya ambulance. Nina ekiroto kya ambulance mbabuulira mazima. Njagala nnya. Ekiroto ekirala Mr. Update kye nina kyekyokulaba nga nteekawo home care. Ey'abaana baffe naddala bakateeyamba. Tulina abaana b'abalwanyi baffe abaafiira mu struggle. Tulina abaana b'abalwanyi baffe abaafiira mu struggle. Abaana ba Lita Nabukenya, abaana ba Yasini Kawuma, abaana buli yayina omwana we n'afiira, buli yayina muzadde we n'afiira mu struggle. Abantu baffe abo baaleka abaana. Njagala nnyo okulaba nga tusobola okubateeka mu home care eyo. Nga bafuna services ng'okusoma, nga bafuna medication, era omukeyo eyo foundation nagitandikako dda wabula bwe naba nfuuse omubaka wa parliament omukeyo eyo nja kuba nsobola okubeera nga ngi facilitatinga nji empoweringa mubeere buli kimu ekyetaagisa. Ti abaana b'abalwanyi abo abayasini Kawuma, abaana ba Akimu Sekamwa, abaana ba Lita Nabukenya nga ne bwe bavudde bweru wa ggwanga nga tubakuŋŋaanyiriza ate nga bali mu good life. Abaana abo nga bali mu good life kubanga abaana abo tubatwala nga bazira. Bakitaabwe bamaama baabwe baafa tuli mu struggle. Nolwekyo Ssegirnya nyina okulaba nga nkola kye nyina okukola eri abaana abo. Ekyo kirooto kyange Ssegirnya. Mbabuulira ekyo kirooto kyange. Because abaana abo bamaama baabwe baafiira mu struggle, baafiira mu lutabaalo olw'eggwanga. Ate poliisi y'eggwanga Uganda ne gavumenti neetabaako kyekolawo. Twetaaga abaana abo basigaza kye bayita mother's love ku bantu betutadde mu home care ezo okubeera nga babalabirira. Ekyo kirooto kyange Ssegirnya. Era neebaza NUP fraternity okubeera nga mumpadde ekifo kino nsobole otutuukiriza ebimu ku birooto byange. Ebimu ku birooto byange bye nali nayagala edda. Ebirooto ebyo nali bulijjo ebintu ebyo ndoota biroote. Ssegirnya busobola okukyenkya nenteekawo home care ng'abaana baffe bana bali ku luguudo nsobola obateekamu. Tugenze mu kyalo eyo bamulekwa baana bafiirwako bataata baabwe bafiirwako bamama baabwe tebalinayo basobola kubeera baagala kusoma tebasobola kusoma nga nsobola obateeka mu home care eyo ne tujja empawalinga nebeera mu buli kintu kyonna ng'erimu abaana okusoma ng'abaana basobola okusoma ng'erimu good services ng'erimu buli kintu kyonna nga omuntu avudde ebweru asobola okujja bambi n'abanga abaana abo abalambulako nga naawe alina kyalina osobola okujjawo. Ekyo Ssegirnya kirooto kyange. Ekyo bwe mmala okukikola ekyo ne bwe nfa Ssegirnya. Bwe mmala okutuukiriza ekirooto ekyo ne bwe nfa Ssegirnya Omukama Katonda nanzijjulula ogwange guba guwedde. Because nze Minister wa Disaster Preparedness mu NUP. Kati nga Minister wa Disaster Preparedness mu NUP njagala okubalaga omukulembeze bw'aba akutte ekifo alina kikozesa atya. Nolwekyo ebirooto byange manyi ngenda kubeera nga bituukira. Lwakuba nti era tulina omukisa gwe mutannamanya nti ffe mu 2021 tetugenda kubeera ku opposition. Tugenda kubeera government in power under the leadership of Iron Man Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kubeera nga ffe
tuli mu buyinza ffe tuli mu ntebe nolwekyo singa nfuna chance nenkwasibwa ministry eya disaster preparedness eyebigwa bitalaze mbabulira mazima nja kuba nsobola okubeera nga ministry eyo ngikozesa kubanga nze Ssegirnya omulamwa gwange okuyamba oyanyigirizibwa nze buli lwennyamba oyanyigirizibwa mpulira nga muli mpewuse mpulira essanyu ku mutima gwange nga nnyambye omuntu abadde alina ekizibu n'enkimugjamu nolwekyo eryo yemu ku nteekateeka yange gye nnyina ekirala bannange ekinnuma Ssegirnya be baana abali mu nsi za Buwalabu ekyo buli wembeera nkyogera abaana abali mu nsi za Buwalabu twetaaga mwongezebwa omusaala buli nsi yonna eyina abantu bayo mu nsi ya Buwalabu naye ensi ezasindika abantu bazo mu nsi ya Buwalabu bateekawo oba basayininga memorandum of understanding ne Arabic countries naye ffe wano twagaana okukikola ekyokulwanira abantu baffe abo kyembagamba ensi nga Philippines ensi nga Bangladesh yasayininga memorandum of understanding nani ne Arab countries Uganda Mwai Museveni deliberately yagaana okukola ekintu ekyo abaana abali mu Arab countries bakolera emitwalo 7 gavumenti y'eggwanga Uganda ne babbako emitwalo 30 omwana nasigaza emitwalo 40 can you imagine emitwalo 40 omwana w'omuntu nga gyakolera omwana w'omuntu nga akolera emitwalo 40 nolwekyo njagala okulaba nga nwanira salary increment ey'abaana abali mu Arab countries at least omwana asookerwako abenga afuna miliyoni 2.5 ezo sente bali Abawalabu bazirina ne gavumenti y'eggwanga Uganda ne ba agent abatwala abaana baffe mu nsi za Buwalabu sente ezo be bazeekomya amwana akola ennyo n'atafuna agent eyamutwala nga ate ne gavumenti nga be basinga okufuna mwana oyo ate ng'omwana oyo bw'afuna ekizibu gavumenti temuyamba mulaba abaana baffe abo abafunira ebizibu mbiyumba gavumenti teyina nenga ate gavumenti ekamente gyetawa biwata gavumenti enkama ente gyetaba biwata omwana nafuna obuzibu ng'ali mu kiyumba gavumenti netamuyamba nenga ate mujjako emitwalo 3 esente n'ozisindika nga oli bweru wa ggwanga ozisindikidde abafamireyo gavumenti ezawuzaako nga n'abafamire be wasindikidde tezinnabatuukako abaana babonaabona abo abaana bafunye omuntu agenda okubeera nga atuusa eddoboozi lyabwe era mu gavumenti ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Honorable Kyagulanyi ye president eyo issue nina okubeera nga njirwanako ey'abaana baffe abali mu Arab countries kubanga embassies eziri mu Arab countries tezikoze embassies tezibayambye kati mufunye omuntu wammwe mufunye Ssegirnya amanye ebizibu byammwe ebizibu by'abaana abali mu Arab countries tewali muntu abitegeera nga Ssegirnya Muhammad kitegeeza mufunye Henry Thierry agenda okubeera nga alwanirira ebizibu byammwe ebibanyiga kuba twetaaga nammwe mufiibweko naye omwana n'ava mu Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga gavumenti nga temulondoola temuyamba nako ate nga esente zaakola gavumenti ezijjako emitwalo 3 can you imagine bannange eyo enkola si ya bwenkanya n'ekirala era kyenjagala okubeera nga ndeetanga proposal abaana contract zibeere za mwaka contract ebeere ya mwaka nga bw'aba yagadde okuliniwalinga aliniwalinga bw'aba abikooye nga tayagadde ng'akita mushiraba mutya baganda bange contract zibeere za mwaka ekirala tulina okulwana ku baana baffe abo bafune off ng'ofunayo olunaku olumu n'owummulamu negwe omuntu n'atawummulamu n'akola Monday paka Sunday nga n'ebyuma ne machine ziwummula ne abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu bambi tebawummula n'osanga omwana ng'engalo zivuddeko n'amaliba newankubadde bambi anoonya ssente naye ate omukozi era alina okubalibwanga omukozi talina kutulugunyizibwa n'olwekyo Ssegirnya embeerera gye mumbeereddemu ennwanira gye munnwaniridde ebintu bye mukoze byonna okulanga Ssegirnya nfuuka kino kyendi olwammwe nange mbabuulira mazima sisobola kubeerabira sisobola kubavaamu nyina okubeera nga ntuusa eddoboozi ly'oyo omuntu anyigirizibwa kubanga Ssegirnya ndi voice of the voiceless n'olwekyo eyo enteekateeka yange nayo njirina ebyo biri mu 100 days Mr. Update wammwe nga mmaze okubeera nga ndayira
bambi muyine bibanyiga abaana bali mu Arab countries abaana bemulaba basingle mothers basajja babazalamu abaana ne babasulawo ne badduka bambi kye bakola ne bagati tujja kuleka abaana baffe kusabiriza tetujja kuleka abaana baffe kusabiriza katugende mu nsi za Buwalabu tutetenkanye tukole naye kinnuma Ssegirnya nganze ti abaana abo abagenda mu nsi za Buwalabu nga bagenze bayambe families zaabwe ate government tebafaako wabule bajjako bujja mu ssolo lwaki okamente gy'otabwa biwata lwaki okamente gy'otawa biwata ekyo Ssegirnya kinnuma ekyo Ssegirnya kinnuma government okamente gy'etabwa biwata kye kimu ku bulumi bwennyina ku mutima gwange ekyo kye kimu ku bulumi bwennyina ku mutima gwange nolwekyo ayo program nayo njiina ey'okulaba nga nwanirira abaana abali mu Arab countries ekyo Ssegirnya mumanyi nalinnyako wano ennyonyi neŋŋende Dubai nenunula abaana abali makomere Dubai omuli Alubasha omuli Deira abaana nemba nunula abali makomera nagenda nga road councillor neke muntaddeko ekintu kye bayita MP ne munteekaawo senjagala mungezese ennaku zange 10 ezigenda okusooka mugenda gamba nti mbutuufu twali twafiirwa dda ng'era bwe twafiirwa edda nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu singa yajja emyaka 5 emabega Uganda singa tulina president mulala kino njagala mwenna njagala mwenna mu kinotisinge Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu singa yajja emyaka 5 emabega ejasooka oba emyaka 10 emabega like it or not singa tulina president mulala singa tulina mukulembeze mulala singa yajja emyaka 5 emabega nolwekyo twejjusa nnyo ne tugamba kalona lebo Katonda yali yakubikako dda amafuta lwaki walwawo naye tekinnaba kubeera leti tubula emyezi 3 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atunulule nolwekyo njagala nnyo okulaba ng'ebirooto byange nnyina ebirooto Ssegirnya nina ebirooto era nebaza NUP ebirooto byange obutabituulira because ebifo bino tubikozesa okumobilizinga tubikozesa for connection tubikozesa for lobbyings byebifo bino mune ekyo bituyambako mulaba nagenda nga road councillor e Boston nendobinga ambulance lwakuba ambulance yange bagikwata kati kanfuuko omubaka wa parliament eyo ambulance njeetaaga ambulance eyo njeetaaga ne bwe kyeba kyetaagisa kireeta ku floor ya parliament ti Ssegirnya nafuna ambulance ne aba URM baagala miliyoni 3 eyo ambulance nayo ngera funa ambulance eyo y'abantu kubanga yampeebwa buweebwa nenteekamu eza shipping nejja n'ekikwewunyisa ambulance eyo neekwatibwa nenga just nagirobinga nga road councillor nga sirina mubaka kubanga abantu abo betulobingamu ate bwamanya nti oli mubaka ate kyanjawulo nnyo oli member of parliament with legislator ate kiba kyanjawulo nnyo nolwekyo ekifo kino kigenda kulwanira omuntu wa wansi mbadde nnyina enkola nga ndi road councillor nga buli mwezi ku musala gwange ogumpeebwa ntoolako emitwalo 55 emitwalo 5 nga njako emitwalo 5 ngenda nga njiwa maama ayo kyagonja maama ayo kyakasooli maama atunda lumonde maama atunda ennyanya maama atunda gonja kyovola abantu b'ombutale abantu bewunya Ssegirnya abantu b'ombutale nga bamwagala nnyo munnaye abantu b'ombutale bambunjagala nnyo mbadde nkola ekintu ekyo nga mbagenda muni nga maama ng'osuubula ennyanya zino teekawo entula ennyanya zino teekawo carrots nga mbawa buli muntu emitwalo 5 nga buli mwezi manya nti emitwalo egya 5 gigenze mbantu 10 abakyala abo bamufuna mpola ate nga era nvaawo mubuulidde nti essente zino zenkuwadde teekayo akabokisi okatuume akabokisi ka Ssegirnya oluvannyuma lw'omwezi mulamba kamenye ne obanga oteekamu 5 ne oba oteekamu 10 z'osangamu era ddamu ozisuubulemu munnange naleeta ID yeeyo mu kawempe ekoze kati mbadde ntoola just emitwalo 5 ku musaala gwange naye bwe mba nga nfuna akasaala mba nsobola okutoolako akasente akeegasa nensigala nga nkola ekyo naye nga nkikolera nkikola mu population ennene ne kati mbadde nkikolera mu population entini nga nfunayo just bantu 10 nenzibawa buli mwezi era bw'otuuka mu kawempe yenkola Ssegirnya nze nagironkinga era ekoze nolwekyo twetaaga okulaya nga twempawalinga abantu baffe natandika organization bagiyita Uganda Youth Mission Against Poverty Ssegirnya mbadde nsomesa abavubuka okubeera ba job creators instead of being job seekers because mu Uganda okunoonya omulimu nakyo kyafuuka mulimu nga ngenda nkola ki
sakando sabuni wa Amaze ate ne muwa capital ne yetandikira okubeera nga sabuni oyo amutunda kandi eyo yasoko kugikozesa eyo kando yasoko okugikozesa ne sabuni ye nyinyi yasoko okubeera ate customer nga yeyeguza then ate nalyoka aguza abalala ebyo mbadde ngenda mbisomesa abantu baffe naye problem ne challenge gye mbadde nyina nga sina capital mu parliament wali ekibayita constituency development fund esente ezo ziweebwa ababaka nga za kuyamba ku bantu bana abali wansi abanyigirizibwa nolwekyo njagala nnyo constituency development fund omutemu ogwo gugende mu bantu baffe bano bamufuna mpola gugende bamama bana abakola abetaaga empowerment bamama abetaaga okubeera nga bafuna nabo ke basobola okuzeeka. That's why njagala nnyo okulaba nga nkozesa enkola ey'okubeera nga nsomesa abavubuka abaffe okubeera ba job creators instead of being job seekers. Ekyokubiri njagala nnyo bannaye nsomesa abantu tolulunkananga kintu kululunkana kibi. Kino ekikoleddwa ku Ssegirnya kibeere ekyokuyiga eri abantu abalala nti buli lwogumiikiriza omala n'owangula. Buli lwomera ku mulamwa ensi emala n'ekukkiririzaamu. Tulina bannaffe abamu be tubadde nabo mu struggle baalulunkana olw'emisito, baalulunkana olw'obuntu obutono ennyo. Ssegirnya ne tubeera ku struggle kyobala tutuuse ekiseera bakama baffe abatutwala mu struggle ne batulabamu omulamwa. Bannange wekkiririzeemu kintu kwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo, kintu kulemera ku mulamwa kintu kikulu nnyo. Twayinanga muganda waffe Miss Ashbaga Kato twalinga naye mu struggle. Honorable yali ayina enteekateeka ennungi eri Ashbaga Kato. Ashbaga Kato n'alulunkana ne bamukyusa just nga bamuwadde ka laptop. N'ente ze yali alulunkanira musajja wattu tebaazimuwa. N'ente ze yali alulunkanira tebaazimuwa. Naye singa yagumiikiriza be badde bagenda okubeera baminisita ab'enkya osanga Ashbaga Kato abadde agenda kubeera nga naye atukwatira fulaga naye yalulunkana. Kino bana njagala kibeere ekyokuyiga. Kino njagala kibeere ekyokuyiga baganda bange. Kino njagala kibeere ekyokuyiga nti buli lwogumiikiriza buli lwotava ku mulamwa omala n'owangula. Buli lwogumiikiriza buli lwotava ku mulamwa obala n'owangula. Ekyo bannange nkisaba. Ekyo bannange nkisaba. Bannange tubeere bagumiikiriza. Ebirungi biri mu maaso. Omuntu akwagala akuwa ddobo, omuntu atakwagala akuwa kyennyanja. Honorable ampadde ddobo naye ddobo lyampadde nvube ebyennyanja ate ddobo ndikwase n'abalala bavube lyeddobo lino erinkwasiddwa. Ate ddobo lino ndikozese okulaba nga tukyusa Uganda. Eddobo lino ndikozese because eno kadi empeereddwa ngenda gikozesa nga as a mobilization tool to sensitize the masses to support the struggle to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni. Lyeddobo lino lyenkutte okulaba nga sensitizing masses to support the struggle ey'okulaba nga tufuna obukulembeze obwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo kino banne ekibeere ekyokuyiga buli lwogumiikiriza obaako wootuuka ne buli lwopapa n'oyagala ekitono ebikuviiramu okkakkana tofunye, okkakkana tolina wootuuse. Kati olwaleero Ssegirnya ne profile yokka ennyongeddwa profile naye eyongedde okulinnya. Baganda baffe abaava mu struggle ne balulunkana olw'ente ne balulunkana olw'obusente obutinye ennyo profile yaabwe yayongedde okulinnya naye profile yange eyongedde okubeera nga erinnya. Olwaki nga NUP erinnyisa profile yange. Nga NUP erinnyisa profile yange. Nze ani Ssegirnya eyakulira mu myala. Eyakulira mu myala. Nga ensi endabanga omuntu atandibadde na makulu naye neŋŋamba nti nedda nyina okubaako kyenkola ng'olwaleero ndi fulaga beyala wa NUP. Mbabuulira mazima okubeera obubeezi fulaga beyala wa NUP nga NUP ekwasizza ambuleera ekwasizza simbo temukiyita kyakusaaga baganda bange abali ku updates online page. Ekyokubiri mbadde bwe tukola olusi live nga nteekamuko olwali naye kati mulaba kati we nagenze awo. Sigamba nti ngenda kuva ku kyembadde nkola naye mulaba awo we nagenze. Nyina abantu abamu
bayinza okutandika okugamba ate raba Ssegirnya ate raba kati bwe nabanga nkoze live nja kuleetanga points olwali lujja kubanga lutono because musinga nnyo kati okumanya Ssegirnya ngenda kukola ki musinga mwagala nnyo okumanya Ssegirnya ngenda kukola ki munnange bwe ndeeta olwali nga twogera wano abamu ne bantwalanga comedian nabaga Ssegirnya alinga comedian nenga oluusi mbasaagala babowa oluusi mbasaagala kubabowa ku live kuno mbasaagala kubabowa oba muwulira mba saagala kubabowa naye abantu ambadde bakitwala Ssegirnya akola comedy kati eyo Ssegirnya nvuddeyo because nyine kooti gye nnyambadde nyina ekooti gye nnyambadde endala waliwo ekooti endala gye nnyambadde endala ekooti gye nnyambadde kyekifaananyi kya NUP ekifaananyi kya NUP kati nkyambadde wembeera wonna abantu balina okulaba ekifaananyi kya NUP nolwekyo mujja kunsonyiwa mukko bambi akatonotono Mr Update muzoga Mr Update abadde atuteramu nnyo olwali nga yalukendeezezza munnange njagala nnyo waliwo ekifaananyi ate kati kyennyina okubeera nga ndabikiramu kuba mwe mukintaddemu naye kye mulina okumanya nti updates zo zigenda sigalanga nga zijja kusigalanga nga zijja naye atwambanga Ssegirnya kate abone batwalanga katemba ate nga munayo oluusi mba njagala oluusi nammwe mubenga temukola ki sibabowa naye abantu ambadde bakirabira mu perspective endala nolwekyo njagala nnyo okulabanga bu weakness abantu babadde bandabamu tikano Ssegirnya ayinamu ensobi bweti ayinamu ka weakness bwe kati ayinamu ka weakness bwe kati ayinamu ka weakness bwe kati nsobole okubeera nga ate mbaako enkyusa gye nkyusaamu ate endala mbaako enkyusa bagala jaga Ssegirnya bambi musajja wattu akole ngata kyatuwaayo olwali munnange muyina ekiti kye muntaddemu ekirala mwe mukintaddemu ne munga Ssegirnya kati twagala tukulabe nga member wa parliament twagala tukulabe nga member wa parliament nolwekyo awo nawo mbadde nyina okubeera nga ntangazaawo kubanga abambadde bakikozesanga ate ekyokulwanyisa ate ng'oluusi munnange mba nkikola munyumirwe naffe tunyumirwe because tetubaweereza wano kubabowa wabula tubaweereza ng'ate bwe tujjayo point ate nga bwe tubagambamu ne kulwayo olutonotono kubanga okusaaga si kubi okusaaga si kubi komedi oyo gwokola ye yawangula emitima gyaffe tomuvaako ate mwanyina zona njizyemu enseko ange Ssegirnya obukomedi bw'oluusi bwokola munnanga ate bwe tukwagaliramu wamma bwe kiri kandabe kansooke nkakase mwe muŋŋamba ekyokukola mwe muŋŋamba munnanga ekyokukola mwe muŋŋamba ekyokukola muŋŋambye Ssegirnya munaye bukomedi mwobwo ate bwe bwawangula emitima gyaffe kansesezza nnyinaako awandise ka komenti ako bambi nsaba Allah akusasule mu ssera ne bambi munjagadde Ssegirnya mbabuulira mazima Ssegirnya ne bwenfa kati I'm very happy ne bwenfa kati munziise ndi mulamu nze mwandaze essanyu mundaze okwagala kwessirabanga mbagambye ne bwenfa kati munziise Ssegirnya ndi mulamu nze ndabye kwagala kw'abantu neŋŋamba kitegeeza Ssegirnya singa yabadde bode yange nga yeri mu ddiiro wali egaŋŋalamye abantu bambi babadde bajja kuyimirira nange mu mbeera yonna abantu bandidabiridde Nnagirinya abantu bandiweereza obubaka obw'okusaasira oba okiraba munziise ndi mulamu nze ndabye ku ssanyu lyange neŋŋamba Ssegirnya eyakulira mu myala Ssegirnya bwe nali noonya akaluko obw'MP aka 2011 Ssegirnya mu kampeyini eyo landiroodi yangobako ne mu nnyumba neŋŋamba Ssegirnya nga simanyi nti ndituuka ekiseera nenfunayo abantu abagaa nti Ssegirnya naffe tumulabamu omulamwa ate neebaza Uganda ne zi diaspora mwe munfudde ab'enjawulo mwe munfudde ow'enjawulo because essente ze tukolamu zi charity essente ziva mu mmwe ezikola zi charity naye mumbeereddewo mu mbeera yonna mwe mumpa ssente ne muŋŋamba Ssegirnya genda ojjanjaba ono Ssegirnya genda okole bwoti twali mu COVID-19 ng'abantu bali mu lockdown abantu abampa essente ezagulira abantu emmere eggwanga lyonna Uganda zi diaspora
Ugandans diaspora noonya kiki nnyinza okubawa kiki kye nnyinza okuwa bannayuganda abali mu diaspora nga activities zonna zembadde nkola ku gulawundi mwe mubadde muzifacilitatinga kintu ki kye nnyinza okubawa nkinoonya sikiraba kye nnyinza okukwata nembawa mwe mbadde mu facilitatinga charity organization zino zenkola ne mukwata mu nsawo yammwe ne munaye charity ezo zembadde mukola era ze zinfudde ow'enjawulo mu Kawempe muno mu constituency nti nowe Kawempe bwabanga si yayambiddwa nalengera nga munno we Masaka ayambiddwa munange nga nowe Kawempe asanyuka naga nti munange Ssegirnya wayambye omuntu bw'ati yadde agenda okufa naye nga munange sitodde mu nsawo yange mwagula emmere ttani 15 mu lockdown ya COVID-19 ttani 15 ez'emmere ze mwagula mu lockdown eya COVID-19 obo kiraba mu lockdown mwagula ttani z'emmere 15 peji eno yagaba emmere okusinga gavumenti y'eggwanga Uganda. People power twagaba emmere okusinga gavumenti y'eggwanga Uganda because peji eno bwebe ewaddeyo people power yebe waddeyo NUP yebe waddeyo gena ngokonenga NUP yeba ewaddeyo obo kiraba NUP yeba ewaddeyo nolwekyo twagaba emmere okusinga gavumenti y'eggwanga Uganda. Gavumenti yalimba abantu emmere gavumenti abantu yagibawa. Can you imagine? Gavumenti abantu emmere teyagibawa. Genda maaso sibo. Tumanyi tugenda kugirira. Tugenda kati. Obo kiraba. Emmere gye twagaba esinga emmere gavumenti gye yagaba. Ekyo mbabuulira mazima kyatuteeka waggulu nnyo nnyo. Kyatuteeka waggulu nnyo kasooka mbayo ku Apollo katono. Bali ku the updates online page mwasibye mutya katusubire nti muli bulungi nnyo sooka okubeebaza mwenna baganda baffe ne banyinaffe mwenna abagezezaako okubeera nga mukikwasaganya mu mbeera yonna ekyamazima nti kaadi yo tugifunye era tugenda kubeera nga akwata entebe y'eggwanga era fenga the updates online team twasalawo okubeera nti akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera eri mu constituency obudde buno kimaze okubeera nga kikwata muganda wange ali ku the updates online page tumaze okubeera nga tuyingira Kawempe ey'omumambuka wano tumaze okubeera nga tuyingira Kawempe ey'omumambuka wano so eyo embeera muganda wange eyo embeera eriwo obudde buno eriwo obudde buno abantu bamaze okubeera nga beeyiwa ku makubo mugamba mutya abatugoberera kasubire nti muli bulungi era buli kimu kyonna kitambula bulungi as well awo bemulaba awo abawagizi baffe ba Mr. Update waliwo aŋŋambye nti siti apo togwamu maanyi dia wange wadde kaadi yagana kaadi bagimpa just byali bizze bubi nga bagiwadde mulala naye nga nange kaadi bagimpa nange kaadi bagimpa